Okumala emyaka 14 Right Reverend Wilberforce Kitya Luwalira abadde asumba obulabirizi bw'e Namirembe ng'asinzira wano ku kasozi e Namirembe. Kyokka obuweereza buno bugenda kukomekkerezebwa mu mwezi gwa Desemba omwaka guno. Olwaleero twevumbye akafubo n'omulabirizi Luwalira atubuulira byasobodde okukola n'ebyo byatuusizzaako engalo mu myaka gy'amazze mu buweereza bw'ekkanisa. Obulabirizi bwa Namirembe bwe bunnakazadde bw'ekkanisa ya Uganda obusumbiddwa abalabirizi ab'enjawulo nga Luwalira ye wookutaano mu balabirizi bonna ate nga ye wookuna mu balabirizi abaddugavu okukulembera Namirembe. Olugendo lwa Luwalira mu buweereza bw'ekkanisa agamba nti yabutandika mu 1976 ng'akyali muyizi ku Kololo SS. Ekimbagula okubeera mu buweereza buno kwe kwagala kwa Katonda. N'okusingira ddala bwe nategeera nti ne bwe nandibadde nga nze muwonoonyi omu ti Katonda yandikoze entegeka enzindokola. Mpeereza nga omukadde w'ekkanisa, mpeereza nga viika wa lutikko eyo, era nateekebwawo nga kanoni. Ku myaka 49 kyokka ono yalondebwa okudda mu bigere bya Samuel Balagadde Ssekadde ng'omulabirizi w'obulabirizi bwa Namirembe mu 2009. Nange kyandeetera nti who am I? Naye Katonda bw'agamba nti kibe kiba, era kibaddewo, era nange nengamba nti Mukama weebazibwe. Ebituukiddwako mu bbanga Luwalira lyamaze ku bukulembeze bw'obulabirizi buno bingi nnyo, kyokka talema kukikkaatiriza nti bino tabikoze yekka ng'omuntu. Kujja kwaffe ne tugamba nti omulimu gwe tugenda okwebinika ogusooka okulongoosa ekkanisa eyo, kubanga kyekitiibwa ky'obulabirizi buno ate kyekitiibwa kya provinsi yonna, ate era ndowooza n'eggwanga lyonna, kubanga tumanyi nti mu bifo ebimu ebirambulwa lutikko eno mweri twalina ettendekero era likyaliyo nga baliyita Buloba Primary Teachers College, kubanga eryatandikibwa mu 1929 kale n'ebizimbe ebibaddewo nga naawe obisaasira. Naye nakubiriza obulabirizi ne bonna abaayagala okutukwatirako ne tuzza obujja ebimu ku bizimbe ebiri mu ttendekero eryo n'ebirala ne tuzimba ebipya. Era nga ne mukyala we Faith Nakitende Luwalira yennyigidde butereevu mu buweereza buno. Nga yakulembera omulimu ogw'okusitula embeera y'essomero baliyita Galamba Church of Uganda Primary School, era n'okuzimba ekkanisa mu kifo ekyo eyali kumpi ng'eyagalanga kugaana. Wadde bino byonna bituukiddwako, tetulemye kubuuza Luwalira oba ddala ekkanisa ekyalina omugaso mu biseera bino ebizze bikyuka. Olw'okubanga ekkanisa si bizinesi ya muntu, kubanga bw'ebeera bizinesi yange nyinza okukola ki nga nti kaakati egudde. Naye olw'okubanga ekkanisa eriko nnyiniyo ye Katonda, ndabira ddala ng'ate ejja kuba y'amaanyi nnyo. Wabula ekkanisa eno ekyaliwo wakati mu kusoomooza okw'amaanyi. Kakati waliwo embeera gye tutambuliramu ne tumanyiira nti bino tubimanyidde, ne tutandika okukola ffe nga bwe tugira ki, nga bwe tukola. Kakati akamanyiira ako ayinza okutuleetera obuzibu. Ne baga nti abasajja bagende n'abasajja, abakazi bagende n'abakazi. Ate abamu nga kyannaku nnyo, nziramu kyannaku nnyo n'abeera omulabirizi baga nti mu ggwanga gundi mu nsigo baamwawula. Enkaayana ku ttaka ezibuutikidde eggwanga n'ekkanisa ya Uganda teziremye kugitwaliramu. Luwalira agamba nti ensonga eno ebasuza tebeebase. Ng'ekkanisa bulabirizi bw'e Namirembe ndowooza ffe tusinze okukubibwa ennyo oba okunyigibwa ennyo. Singa mbadde wano n'ab'e States bandibadde nga batutegeeza emisango gye tulina, obunkenke bwe tulina mu bitundu ebitali bimu. Okusobola okulitaasa, ekkanisa esazeewo okutandika okukolerako ebintu eby'enjawulo. Kye twava tutandika enteekateeka eyo tusimbe emmwanyi nga tuyita mu Bukadev butongole kya Buganda Government. Kakati ekyo kye twakakolako, ezo ze twakasimbako, bannange banaatandikirawo mu kaweefube ow'okutaasa n'okukozesa eryo
erikyaliwo. Omulabirizi Luwalira y'omu ku bannaddiini mu ggwanga abateerya ntama bwe kituuka ku nsonga eziruma bannayuganda. Twagadde okumanya oba anaasigala ng'ayogera bw'ati ng'awummudde obuweereza. Kakati bwe nnaaba nga mpummudde nga bwe ŋŋambye si kuggwaamu, kale mu ngeri yange entono we nnaabeera buli mukisa gwe nnaafunanga, ebisiimibwa tunaabisiimanga, ebyetaaga okukolera awamu okubirongoosa nabyo tujja kusigala nga tubyogerako. Omulabirizi Wilberforce Kitya Luwalira mumativu nti asobodde okussa ettaffaali ku kkanisa ya Uganda ng'ayita mu buweereza bwe mu bukulembeze obw'enjawulo obuzibu mukwasibwa, era nga kati kirindiddwa okulaba y'omuntu agenda okumuddira mu bigere ate atandikira awo Luwalira w'akomye. Joyce Nakato, NTV.